Faridah Nakazibwe birthday celebrating the ku street esanyu jerere lyoka mu bavuzi ba boda boda abatunda ebyokulya n'abakola emirimu egy'enjawulo ku street ngenda kuba nkutwala mu mazaalibwa gano tugatunulire kiki ekigafudde ag'enjawulo ye biki byayogedde okosako n'okubanga nkuwa bu video awo busobodde okufunika mu maloboozi bampita Viki omukutu nsinzira ku Viki exclusive ngamba. Thank you so much for subscribing. Ela video nkusabye jimpeleka like bwe mukwana gwange bubatana bakubera ngo jindikingla songa nawe hatanda bakutweyungako nkusabye bambi subscribing bomala kwata mukade kaje mkigambo personalize kateke mkigambo all mzungu chaita turning on notification bell songo jakubera ngate ozimala habulungi sinza kwera bira kujjukiza hajati ekalodo omulombi weddu wakugwa inebizibe byenjawulo akugamba mweyunire munango omukubira ku namba esimu jola beri mukitabe kirimo krani esembya 067 bwo mukubira ajja kulombereddwa ku bizibu ebyenjawulo goba ku passports visa oyagala nsonga z'amaka kubanga ziterera mirimo gitaatagana sente zikwita mu ngalo n'ebisinga kawo mukubireko ajja kuba akikumalira kale katutandikirewo buterevu bwe tuti. Omukyala Faridah Nakazibwe olunaku olw'eggulo bambi gabadde mazaalibwa ge era nga emyaka gye yawezezza nga bwe nabagambye era eggulo n'erero bwe nkiddamu yazaalibwa mu mwaka gwa 1970 awo yasekawo. Anyway, Mama Briella munange best friend wa Faridah wa Bruno ke amazaalibwa yagakuliza ku street mu kibuga Kampala era yatutte cake gye bagisalidde gye bagenze maaso n'okubeera nga bambi bamukulisa amazaalibwa gano amalungi. Yagambye nti ekyamukozesezza kino yayagadde ayawukaneko ku birthdays ezikolebwa ebiseera ebisingira mu batutunfu ab'enjawulo era n'agamba nti yakikoze n'olwokuba nti ayinayo ekivvulu kye ekisembedde. Jjukira ng'ennaku z'omwezi 17 Faridah Nakazibwe yategeka era ku lunaku luno abantu anoonya ndooza kati engeri gye bakola ki gye bongera okujja okukisapootinga. Yagabidde abantu bambi ebyokulya ng'ogyeko cakes yabagabidde Sams mukimanyi bulungi omukyalo ono ambassador mu company eya Sams ekola ebyokulya so company yamuwadde ebyokulya oba yaguze situmanyi naye nga tubirabye nga abigabamu bungi nnyo nnyini ddala okwosaako okubeera nga yasobodde okubaako ne tiimu gyatambula nayo era nga mu tiimu eno tulaba kuliko ne muwala we muwala wa Faridah Nakazibwe omukulu akyemanyi abasinga mu mumanyi mutera okumulabako mu bifaananyi tatera nnyo mukweka. Ku tiimu eno kwabaddeko abaana ab'obuwala abalala era abanyirivu abamuweesa ekitiibwa mu mbeera ey'okubanga basaavinga abantu ku mazaalibwa gano ge basobodde okubeera nga bakuliza ku streets zino. Abavuzi ba boda boda balabiddwako nga bo basanyufu bagezaako kubanga begayagayiza ka cake akabagabiddwa omukozi ow'amaanyi ow'oku TV omukyala ow'amaanyi mu ggwanga lino. By the way, Faridah Nakazibwe fenga Viki exclusive tukwagaliza amazaalibwa amalungi still era tukkirize eggulo tetwasobodde kuba na voko kuyimbiramu ate ng'okimanyi wano atutera obikolanga obwo busonga butono tubumalanga so mukkirize ba queens ne ba kings tuyimbiremu omukyala Faridah Nakazibwe Mama Briella best friend wa Bruno ke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Faridah. Happy birthday to you. Akayimba nno sinze nkayimbye nze ka Faridah Nakazibwe tukayimbya abantu bayitirivu buli queen ne king ya subscribing wano kitwale nti akuyimbidde era kwagaliza amazaalibwa amalungi. So bwe bityo byatambudde munzikirize kati tugende buterevu mu video zino lwakuba video emu erimuko oluyimba lulimuko copyright ne kanyigirize nsobole okulaba engeri gye ndukwa olabe engeri gye yabasavinze vibes zabadde zitya vibes zabadde waggulu nnyo nnyini ddala ekyo kye mulina okubeera nga mumanya. Bruno ke
teyasobodde kubeera nga alabikira mu kamera naye ndya 100% nti sawa yonna tugenda funa video ya Faridah Nakazibwe nga aline Bruno ke nga aline Briella cause tetunaba kubalabako birthday celebrations zikyagendera ddala mu maaso nze nga nze bwendowooza ate era nkakasa bwe kigenda okubeera. Kale video yino mugirabe ate tunatandikirawo mu updates eziddako. Mubeere bulungi mweraba. Mulangira muyawo omulangira kalewo era ndio omulangira omulangira Kyakoze kujja bamusai kujja tasemula gaba musai kisana gaba musai kisana wala kuweza kuipana jamii abuza kama tuze abawangalia kumukwana ke era kumene price yali ya bokuli amulangira muyawo omulangira kalewo era ndio omulangira yes omulangira Kyakoze kujja bamusai kujja tasemula gaba musai kisana gaba musai kisana wala kuweza kuipana jamii.